بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا، الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أتنزل الله تبارك وتعالى نجني متينا مجه أغتلين بكينديف تملاجنا الله سبحانه وتعالى سيبينغني من بكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتما إلي الثقلين إلي إتزتببلي nga kemajinni n'abantu abeerenga abalaga obulungamu Allah tabaraka wa taala bayagala babeerenga bawangalirako, oba oliawo banaatuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga bali mu baddu abasiimiddwa era abeewaze byonna Allah subhanahu wa taala byatasiima. oba oliawo banaatuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala bwanaaba babyewaze era okubeera nga bali mu baddu abawangudde abawonye ne bayingira ejjana ya Allah ne babeera nga bataasibwa omuliro. Baganda baffe nga bulijjo omulamwa gwaffe olw'omukaaga, baganda baffe mu gurupu yaffe eno gyensaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi obugirimu bwe tumanyi ne bwe tutamanyi, era taase n'obubi oba oliawo obulimu bwe tumanyi ne bwe tutamanyi. Buli wa mukaaga bateekerateekera omulamwa tukubaganyako ebirowoozo nga n'ekigendera ky'emiramwa gino kubeera ng'oba oliawo tugezaako okulongoosa enkolagana yaffe ne Allahu tabaraka wa ta'ala. Butya bwe tusaze amagezi oba bwe tusaze amagezi n'ebirowoozo byaffe eby'enjawulo okubeera nga tudda ku busiraamu bwennyini Allah subhanahu wa ta'ala bw'atwagalako. Leero omulamwa gwe baatulabidde gukwatagana ku nsonga y'abannyinaffe era gubuna ne gutuuka ne ku balenzi, naye in particular baleesenga boogedde ku balenzi ne batugamba nti lwaki abawala oba abakyala ensangi zino tebaagala kufumbirwa, era tuyinza
kukikomya tutya ne baddamu ne bafumbirwa. Abooluganda abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ezimu oba obumu kubonerwa Allah tabaraka wa ta'ala ke kabonero akalabikira mu mbeera z'abafumbo oba abafumbo ababiri. Ng'obujulizi ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti min ayatihi mu surati ar-Rum, omu kubonerwa Allah yagamba nti an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma. Allah yagamba nti obumu kubonero kutubategerera Allah yagamba nti khalaqa lakum, yabatondera min anfusikum nga jambasajja bano amakulu kitaffe abuna Adam alayhi salatu wassalam namujjawo mukyala we fenna gwe tumanyi obulungi gwe bayita Hawa. Allah yagamba nti abakyala bano litaskunu ilayha, netubere nga tuwummulira mubbo oba nga tuwummulira gye bali, amakulu nga gyetutebenkerera. Asakan kibanga kisulo, amakulu omuddu yenna abamu ebimu ku bintu ebitebenkeza omuntu mu duniya muno ye muddu okubeera nga alina waabeera, alina waasula, alina wawummuliza ebirowoozo bye. Bwekyo Allah mithal ekifaananyi kyennyini Allah subhanahu wa ta'ala kye yakwata n'akikuba ku mukyala. Yagamba nti yabatondera, yatonda nga ajja mu baami olubirizi lwa Adamu alayhi salatu wassalam, mwe yatonda nga ajja Hawa. Ng'ekigendera ky'omukyalo ono ekyamutondesa yagamba nti litaskunu ilayha, okubeera nga tufuna obutebenkevu gye tutebenkerera. Yagamba nti waja'ala bainakum, n'aleeta n'ateeka amakulu tebitandikira eri ku butebenkevu naye waliwo ate gye bitandikira no wansi. Yagamba nti waja'ala bainakum mawadda wa rahma, era n'ateeka wakati w'ebitonde binene ebiri, ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikyala, n'ateeka wakati waabwe amawadda, okwagalana, no rahma, n'okusaasirigana. Nebwekityo obonna ayati endala zonna zituzaayo ku mbeera efaanana bwetyo. Kimanyiddwa mu butonde Allah subhanahu wa ta'ala ng'atonda ensi eno yasooka kutonda Adamu, yasooka mu bitonde mu bantu yasooka kutonda Adamu alayhi salatu wassalam. Obw'omu Adamu mujjana Allah subhanahu wa ta'ala amanyi mukenkufu, alimul ghaibi wa shahada, amanyi ebirabwako n'ebitalabwako. Nga Adamu obulamu bw'omujjana obubeeramu obw'omu buyinza obutamunyumira oba era tebujja mumunyumira bulungi. Allah tabaraka wa ta'ala n'abeera nga amuterawo embeera endala eyinza okwongera omutebenkeza. Awo wennyini nga tuyimiriddewo tujjawo obujulizi obulaga nti omuddu ne waba alina ssente ezifaanana zitya, alina amamotoka, alina amayumba, bw'abanga mukyala yeekolera ssente ze, asuubula Dubai, akola byakola, bwe bityo byonna bye tulaba ng'ebitebenkeza, naye nga bidon nga omuddu mu mbeera efaana bwetyo awangaala nga talina mukyala oba nga talina musajja, kikulaga nti waliwo obutali butebenkevu. Singa bwali butebenkevu bwa bintu, Adamu alayhi salatu wassalam okubeera kwe mu jjana kyali mumalidde okubeera nga tapana bwetaavu, nga la yahtaj, talina bwetaavu bwonna bwakuba na mukyala. Neera okumanya kwa Allah, okwerungulula, okwetoola buli kimu, omuntu yenna ne waba alina byonna by'alina naye nga musajja nga talina mukyala, era abeera ne paati, abeera n'obukendeevu mu buwangaazi bwe, ne waba nga alina byonna ebitebenkeza amaaso gaffe, ebitebenkeza emyoyo, ate waliwo ekitebenkeza ekiri waggulu ebyo byonna nga ye mukyala. Adamu alayhi salatu wassalam Allah yamuwa obulamu obusinga okubeera obulungi. Initially bwe yali awangaalyemu ng'amuwadde ejjana, awangaalyemu yo malayika zonna zimugulumiza zikakasa nti wa waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala n'alaga nti wankizo ku bitonde byonna Allah bye yali atonze. Neera mu kubeera kwe nti wankizo, Allah n'amulabirayo ekirala ekkula ekyali kyongera okuggumiza n'okunyweza n'okutebenkeza obulamu bwe nga ye mukyala. Allah n'amwebasa ekyafaayo ekyo mu nsingo kimanya, n'amuggyamu omukyala Hawa. Ne bawangaala obamu bwe bawangaala nga mutuufu ddala kwe kutebenkera kwa Adamu okwannamaddala okwali kugenda omutebenkeza, okutebenkeza okwannamaddala mu bulungi bw'ejjana Allah subhanahu wa ta'ala gye yali abataddemu. Kikulaga nti entandikwa obuwangaazi bwe butyo Allah subhanahu wa ta'ala akaboneraako yakateekawo mawadda ne rahma wakati wa Hawa ne Adam alayhi salatu wassalam. Ne bawangaala mpaka ekyafaayo ekyo gye kikoma, gye tumanyi obulungi. Kyenjagaddemu nti embeera ey'obwagazi oba embeera y'okuwasa oba embeera y'okufumbirwa eviira ddala ku kitaffe Adamu alayhi salatu wassalam ne bannabbi bonna n'obujulizi oba ayati ez'enjawulo mu Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala nga atunnyonnyola aba anbiya
dhurriya bonna yabatondera n'abawa abakyala n'abajjamu dhurriya n'abajjamu abaana n'abawa abazzukulu mbere faana bwetu Ibrahim alayhi salatu wassalam jajjaffe Ibrahim yina abakyala abamanyiddwa ennyo mu taarikh abakyala babiri Ismail bonna Allah bayogera ku zadde kikulaga nti emabega waliyo maama w'abaana abo bannabbi bonna kikulaga nti yonna okuwasa n'okufumbirwa embeera eyo sunna y'abantu bonna abalongoofu abaasooka kyova olaba bwekyatuuka ku mukyala omulongoofu Maryam emu ebyamwewuunyisa ng'afunye amawulire g'okubeera nti agenda kuzaala era yeebuuza nti ngenda kuzaala ntya nga walam yamsasni bashar ngenda kuzaala ntya naye nga sikoneddwako musajja yenna oba nga sibaddeeko na musajja kikulaga nti naye kennyini yali akimanyi nti omuntu okubeera nga azaala oba okufuna ezzadde yeetaagisa okubeera ne munne kikuzzaayo nti ku mbeera z'abalongoofu bonna embeera eno ey'obwagazi okwagala okuwasa okufumbirwa bwetyo sunna y'abaambiya bonna era bujulizi obujja mu bitabo bya taarikh ebyenjawulo ne mu hadithi ez'omubaka Muhammad sallama ng'ayogerako Isa bun Maryam ebimu ku kudda kwe Isa bun Maryam agenda kuwasa omukyala agenda kuzaala abaana era naye awangaale ebbanga Allah ly'anaamugerera eryalibulayo ku buwangaazi bwe era oluvannyuma naye afe kikulaga nti eyo sunna oba nkola y'abalongoofu bonna abatusooka nekijja mu hadithi endala abasajja abamu bajja omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne babuuza ku bakyala ba nabbi nti abanga omubaka awangaala atya bawabulya ebintu bingi ku buwangazi omubaka asiiba emisana ekiro abeera mu qiyamul layl ne babanyonnyola ku buwangazi omubaka basaba bawangaalanga nnyo nga baagala okuwangaala ng'omubaka bwawangaala ekitali ku mulembe guno nga bwe gufaanana era abaddu twegomba bayimbi omuyimbi omwafa ku bwonoonefu bwe kwabadde atudde ensi yonna nekungubagana abasiraamu bennyini ne bajjumbira n'okuziika la hawla wala quwwata illa billah bo basahaba baali devoted bayagalanga nnyo obulamu bwabwe bonna nga baagala okuwangaala ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawangaala dumu bagendeyo omu ku bakyala b'omubaka bamuuza ku buwangazi bw'omubaka abawulira neeyisa gye yeeyisaamu ekiro qiyamul layl ekyemisana abaasiibye obulamu bwe jihaadi omusajja omu hadithi empanvu eri mu Bukhari omusajja omu n'agamba nti nange leero neeziyizaako sigenda kuddamu kulya ngenda kubeera nga nsiiba emisana n'ekiro naye abasajja abo baali basatu beeyama ebintu ebyenjawulo omulala gwe mbadde njagalamu nnyo mu hadithi eyo omusajja n'agamba nti nze sigenda kuwasa abakyala abo bakummalira biseera akaseera kange naaliyimiriddemu ekiro mbeere ne Allah wange qiyamul layl ndi nsoma Qur'ani yange nsaba Allah wange ndi mu kusabbaha Allah wange omusajja ono ne yeezizaako naganza sigenda kukola ki sigenda kubeera nga mpasa sigenda kuwasa mukyala byakummalira biseera oluvannyuma ne bavawo ne bagenda nga buli omu yeetemye nadhiri eyo yeetemye okweyama okwo kwe yali yeeyamye nga bawulira baagala kuwangala bulamu bwa ibadat bannange wulira ekkula abasajja bano ebirowoozo byabwe byali n'obulamu obulungi bwe baali baagala okuwangaala naye omubaka bwakomawo ne bamunyumiza ku basajja abo na biki bye beeyamye nga bavudde awo nabbi n'agenda ku muzikiti ng'abanoonya n'agamba nti abange bani abadde wange ekyafaayo ekiwanvu nabbi n'abeera nga yabafuna bwe bafuna kyembadde njagalamu omu ku bo oba ababiri betukonyeeko nga tetukonye ku wakusatu n'agamba nti abange mmwe mulye rather yabagamba nti nze ndya n'ensibulukuka nsiiba n'ensibulukuka ate nze Allah wange andiisa mu kyatabakolera amakulu nze Allah alina olugabirira olw'enjawulo lwangabirira mu lwatabagabirira amakulu nti mmwe mulye nga we musiibemu nga we mulya amakulu yali abakomako nti okusiiba kwe kwasiiba ate kwo kwa njawulo kuyina olugabiriro olw'enjawulo basahaba no batalina kyenjagaddemu musajja omulala n'agamba nti ومن راغب عن sunnati era muwase omuddu yenna awasa olaba nze nawasa ina bamaama bammwe bakyala b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nawasa mulwaki temuwasa nabbi n'agamba nti man ragiba omuddu yenna ava ku sunna yange an sunnati mu hadithi eyo in particular
abamanyi bahadith baga nti in partition nabbi kyayogera ku hadith yali ayogera ku sunna y'okubeera nga owasa omuvubuka okubeera nga owasa n'omukyalo okubeera nga ofumbirwa yagamba nti sunna yange ate omuddu yenna ragiba anhu yenna aba ku sunna yange falaysa minna nabbi n'amugoba mu basiraamu yagamba nti mwana wattu oyo nno si wa muffe si wa mu basiraamu sunna nikah okuwasa yagamba nti min sunnati eri mu sunna zange ate waman ragiba an sunnati yenna ava ku sunna zange ava ku nkola yange munnange si wa mu kibiina kyange si wa mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabasho omu ku bujulizi bwe tuyinza okukosa okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atukubiriza embeera efaanana bweti bwe bujulizi obwo Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta ayat ez'enjawulo mu Qur'an bigambo bye eby'ekitiibwa ebijjuvu ebitali mu bukendeevu ebirungi ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala eby'amazima yagamba nti liyunfiqu dhu sa'ati min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah yagamba nti liyunfiqu buli omu aweeyo okusinziira ku busobozi bwe Allah gwe yawanga mufuna mpola naye aweeyo okusinziira ku kufuna kwe kale afuna kitono era naye bw'abeera awasa aweeyo kuga obusobozi bwe temumukandaliza omusajja ono okubeera nga awaayo byatasobola ne Allah gwe wanga afuna nnyo era naye alabike agire mu status eyo Allah aleeta minzaani ng'eriko abantu batuddeko ba mirundi ebiri mufuna mpola ne mufuna nnyo abafuna ennyo n'abafuna empola wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizqi Allah ayina bye yasukkulumya muffe mu byenfuna fa alladhina faddalu ayina bye yasukkulumya abasukkulumizza yagamba nti baweeka abatayina naye Allah subhanahu wa ta'ala mwekanya n'aleeta minzaani ng'agituuzizaako abantu babiri abafuna ennyo n'abafuna bakikumi bano kwetikka mikugu alongoosa akatale ne bano afuna ssente alina omulimu guli so earning masha Allah tabarakallah omuntu afaanana bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti naye aweeyo omuddu yenna anaaba awaddeyo genuinely nga awaddeyo mufuna mpola naye lwakuba nti ayagala kutaasa ddiini ye n'asalawo abeere nga awasa n'asalawo abeere nga ajjawo amakubo gonna ag'okumala obwetaavu bwe oba obwagazi mu haramu n'akozesa amakubo aga halaali mu mbeera y'okubeera nga awasizza afune omukyala we wa halaali Allah yagamba akhiri al-aya sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra oluvannyuma lw'obuzibu neeno bwayiseemu omusajja ono ng'ayagala okutaasa eddiini ye awase n'omuwala ono neyeewaayo okubeera nga afumbirwa kale omusajja ono talina nnyo ssente naye kamumiikirize Allah subhanahu wa ta'ala ajja tugabirira omuntu afaanana bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba yeeyama abange endagaano za Allah za mazima yagamba nti sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra oluvannyuma lw'obuzibu Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano abiwaddeyo okubeera nga bafumbiriganwa omuwala neyeewaayo okubeera nga afumbira omusajja newankubadde ng'enfunayo bwetyo oba omusajja yeewaddeyo okubeera nga wasa newankubadde nga enfunayo si ennungi ennyo ekiri awo naye nga yaqiini ayina yaqiini mu Allah era azmi yonna amaliridde era tawakkala yesigamidde Allah tabaraka wa ta'ala yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti oluvannyuma lw'obuzibu buno bwe batandiseemu obufumbo bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga abateerawo obwangu byalabikira mu byafaayo bingi nnyo mu taarikhi byalabikira mu byafaayo eby'enjawulo mu taarikhi n'obujulizi mu aya ez'enjawulo baleeta ebyafaayo by'abamanyi infact nga tetunnagenda ku nsonga oba oliawo ziganye bannyinaffe kubeera nga bafumbirwa ne baganda baffe okubeera nga bawasa ekyafaayo ekimu kyetera okukoonako ennyo abaddu bentera okubeera nabo ekyomusajja gwe bayita omu ku basajja abalongoofu wallahi bennaaludde oba bwesannaba kuddamu kuwulirako mu omma eno bayinza okuba nga gye bali nga nzisimanyi omusajja gwe bayita Sa'id ibn al-Musayyib omusajja mu qibaalul ulama abagenda abalongoofu abasalafu abasooka rahimahullah rahmatan wasi'a bagamba nti Sa'id ibn al-Musayyib yalina abayizi yalina darasa y'abayizi be kumpi yali asomesa abayizi approximately estimating abalinga abayizi nga 15 abayizi 15 nga ekirasi y'abayizi balina be yali asomesa eddiini naye yagamba nti oluvannyuma wayitawo ebbanga olw'omu ku bayizi be yamubulako ebbanga nga takyamulaba bali bamuyita abawadaa ne wayitawo akabanga nga takyamulaba ebbanga ne litambula finally omuyizi oyo n'abeera nga akomyewo bw'akomawo
Said namugamba nti wange aina kunta ya abawadaa munnaye ng'ombuzeeko muyizi wange kibaddemu n'obuzibuzibu namugamba nti munnange ya sheikh madat zawji omukyala wange yafa era mbadde mashghul mbadde ntawaana tuli mu kuziika kudde eno kwegamba kungubaga mu mbeera efaana bwetu naye alhamdulillah nkomyewo nsome seeka namugamba nti wange ama akhbartana abawadaa lwaki tewatugambye ne tujja ne tukulambula ne tujja ne tukuziikirako n'otatugamba mukyalawo naafa mu mbeera efaana bwetu n'obeera nga tutugambye namugamba nti munange sheikh ensonyiwa saasobodde naye alhamdulillah njakuba bulungi sheikh kyava mubuuza amanyi obukulu bw'okubeera ng'omuntu awasa oba omuntu okuwangaala nga la hawla wala quwwata illa billah baali bategeera obukulu bw'okuwasa n'obukulu bw'okubeera nga ofumbirwa n'obukalu bw'obulamu omuddu awangaala nga talina mukyala oba omukyala awangaala nga talina musajja abuuza omu ku bayizi be ono yali afiriddwa namugamba nti wange abawadaa olinayo ensonga yonna oluvannyuma lw'omukyala we okubeera nga afudde oba olinayo enteekateeka yonna ey'okuddamu okubeera nga obasa omukyala omulala abawadaa nagamba sheikh we Said ibn Musayyib namugamba nti munange ya sheikh man alladhi yuzawwijuni ani ayinza okumpa omukyala okukwasa nga walam amliku illa nga siina kyensigazza siina kyabugagga siina sente zesigaza okujjako 3 dirahim nsigaza dirham 3 oba kale tugambe dirham emitwalo 3 ng'asigaza emitwalo 3 Ugandan currency tugambe emitwalo 3 sheikh n'agamba nti subhanallah omuddu ng'alina emitwalo 3 tayinza kuwasa mukyala sheikh kyamwewuunyisa nnyo n'amugamba nti sheikh munnange bwe kiri siina ssente naye mani alladhi yuzawwiji gw'olaba ani ayinza okumpa omukyala ku mbeera nga bwe nti bwenfaanana sheikh teyamutunuza wa neiba teyamutunuza waani genda ogezeeko yamugamba nti yamugamba nti nze ngenda okukuwa muwala wange omuvubuka nga takikkiriza nga muwala wa sheikh kana yaktubaha al-umara wal-wuzara fayarudduhum anha omukyala ono oba omuwala ono bagamba yali mukyala nga alimul jalil yali mukyala nga wallahi irimu agiina ng'alinga kitaawe bamwogereza aba prime minister aba vice baani ab'ebitiibwa abaaliwo ebiseera ebyo naye wallahi nga yabagaana nga nekitaawe kennyini yagaana omufumbiza abasajja abo ab'ebitiibwa eby'edduniya ng'ewa Allah tebalina bitiibwa naye n'agamba omuvubuka ono abawadaa gwamanyi muyizi we embeera bw'etyo la hawla lahu wala quwwa mbeera si nnungi namugamba nti nze abawadaa ngenda kuwa muwala wange era ngenda kukola enteekateeka mukuleetere abawadaa abawandiisi bagamba nti yakwata ekkubo n'atambula n'agenda ewuwe naye mutuufu nga takikkiriza seeka ibnatu Said muwala wa sheikh Said ibn Musayyib nze nga ngenda omutwala nze nga bwenfaanana bipale waabwe ngenjagala enjogera ya leero bwenfaanana agamba nti nekwata kuba nezire waka seeka nayewukana naye budde nga bwa magharibi salatul asiri nzirayo olweggulo mbere nga neteekateeka nali nsiibye nenteekateeka yange nenteekateeka futaali wange yagamba naye nga mu nju yange siinamu kye nalinamu okuggyako alkhubs nalinamu kigaati nekisupu gwe baakolanga mu ntende abawarabu abaavu supu waabwe baddiranga entende zino ne basookinga mu mazzi nezikola ne bazijjamu kati olwo oluwombereze lw'amazzi ago nga isupu gwe balira ku mugaati Said ibn Musayyib omubuka gwagenda okuwa muwala we bw'atyo status bwafaanana naye nga alim eri mu gyayina muyizi wa mukakasa ebitabo bingi n'erimu nnyingi n'empisa eddiini nnyingi Said ibn Musayyib agamba nti omuvubuka ono agamba nti wayitawo akabanga nga naatera okuyingira mu magharibi awo biseera by'okusiibulukuka oluvannyuma ngenda okulya omuntu ali ku mulyango ng'akonkona nemugamba nti man anta ate waman turid gwani era oyagala ani namugamba nti ana Said nze Said namugamba nti Said man namugamba nti nze Said ibn Musayyib sheikh wo omuvubuka agenda okutuna waati mu luggi agenda okulaba seekawe ng'azze n'amugamba nti abawadaa laqad raja'tu fi kalaami nkyusizaamuko mu bigambo byange njagadde okubeera nga ntereezaamuko muwala wange mbadde mukulaganyisiza nti ndi mukuwa naye ntidde okubeera nga la hawla wala quwwata statement omusajja gye yagamba abawadaa nti wange abawadaa nkyusiza mu bigambo byange njagadde
muwala wange mukuleetedde kati era nzize naye ndi wano n'abasajja bano boolaba basatu bajje bajulire nti muwala wange nze mukuwadde ntidde okubeera nga omala ekiro kyo la ilaha illallah ntidde okubeera nga omala ekiro kyo n'okimala ng'oli bw'omu Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okunvunaana ate nga nina obusobozi obukumalira obwetaavu bwo obuvugana omukyala ntidde Allah okunvunaana okumala ekiro kyo ng'oli bw'omu ate nga nina obusobozi obukumalira ekyetaago kyo nabwe kino ndeese muwala wange wuuyo mukuwadde amahale gonna g'omuwa agenda kubeera nga agasiima la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi baali basajja baali balongoofu bwe bulamu bwennyini obuufu obwo omuddu ayagala ejjera bw'alina okukwata leero bannyinaffe bangi ebaganya okufumbirwa tugenda bikonako mu bufunze mu maaso awo nga byekuusa ku mbeera efaanana bwetyo omuvubuka ono abawadaa yagamba nti sheekh nandekera muwala we abasajja basatu ne bajulira sheekh amumpadde omuwala akkiriza nga mutuufu mu nju yange ninamu toosi y'omugaati ne supu w'entende mbadde ntegese kulya futaali naye abawadaa aga nti omuwala yaŋŋamba ekigambo ekinene naga nti munnange nange nasiibye wulira kwalite z'omuwala naga nti nange nasiibye yamuleeta lwakuna nange munnange nasiibye naye tujja sibukira ku mugaati ogwo ne supu w'entende gw'olina la hawla wala quwata illa billah otwenereera abaddu abakoze embaga eziyuya ebyalo embaga ezisuula ebidaala nga abazadde abasabye emmotoka okufumbiza bawala baabwe abasabye bazimbira amayumba ntebe za lugalamirizo kabada firiigi bererere afankunaayo yenna muwala we n'afumbayo emyezi 2 nga ne muto tawezaamu yadde ejjuzu ya Qur'an naye nga wabbeeyi bwatyo naye wulira Said ekiseera ekirala ekyafaayo kiwanvu nnyo saagala kakilipu kaneeno katuwanvueko Said Musayyib agamba nti ndawangala n'omuwala ono ne mmala ebbanga nga sikyatuula mu ddarasa za sheekh ekyali mu mbeera zange ne mugole wange ono tukyali mu mbeera masanyu ga bugole awo naye Said Musayyib abawadaa agamba nti dumu ne nkwata ebitabo byange bye mbadde nsomeramu nga bulijjo nkwata ebitabo byange ngende nsome nga bulijjo omwalimu bankutte ebitabo byange omwana n'ambuuza nti abawadaa ate olagawa ne mugamba nti munnange ngenda wa taata ngenda kusoma ndudde nga sisoma namugamba nti ijires abawadaa tuula wansi weetuuyaawo yonna irimu ya Said eya sheekh gy'ogenda okusoma ewa taata kulluhu indi yonna gy'onoonye ewa taata gy'ogenda okusoma yonna ngiina mu muto wano weetuulire irimu yonna ogenda gisomera wano abayizi baleeri basoma ku sheekh Said Musayyib naye nga muwala we gwe yafumbiza abawadaa nga irimu yonna agiina mu mutwe ayirimu yenna agiyita mu mutwe yamugamba nti abawadaa gwe weetuulire wano byonna ogenda bisomera wano fiqhi gw'oyagala guwuli oyagala ki tafsiiri oyagala ki kiwarabu guwuli oyagala kusomesa kyonna ky'oba osongako hadithi guwuli oyagala kusomesa ki omuwala agamba abawadaa bagamba nti abawadaa n'atuula n'asoma abayizi banne bamuyitangako nga balaba nga atakyagala kusoma naye nga babuuza leero mwasomye kuki nga kye bakoonako kye baasomye abawadaa abamalira bumalizi naye nga byonna sheekhe bwe yabisomesezza nga abawadaa bwabibabulira naye nga ate teyabaddeyo mu kiraasi amakulu ng'omuwala ono asomeseza ddala nga sheekhe bwe yali asomesa omuwala afaanana bw'atyo taata gwe yagaana okuwa bali baminisita abaana baboobwe abalangira b'ebiseera ebyo naye nga yali amwagaliza omuntu alina eddiini n'empisa nabasho abooluganda abakkiriza embeera bwetyo bwefaanana kyenjagaddemu ekifaananyi ekyo ne sunna efaanana bwetyo abaddu abalongoofu abatusooka butebe baagikwata era ne bawangula mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala abawadaa agamba nti wayitawo akaseera ne mugamba naye omanyi kangende kati ndabe bulabi ku taata sigenda kusoma naye ngenda genze mulaba tuludde okulabagana okuba oyakundeetera agamba nti bwe nakwata ekkubo ne ngenda mu masjidi ne nsanga taata nga asomesa naye tetwayogera naye fatabassa taata n'abeera nga bwe yandaba bw'ati n'amwenya tanasa bwe yaggwa ne ngendawo ne mubuuza ne munaŋŋamba nti kaifa dhaifukum abawadaa abagenyi bwe bali batya muli mutyeyo n'omugole n'amugamba nti taata ala ahsani lhaali tuli ku mbeera esinga okubeera ennungi taata we n'amugamba nti ra'ayta ma la yujibuka fal asa muwala wange oyo bw'oba omulabyeko embeera yonna etakusanyusa bw'aba akujoogajoga mukube mukukuuba atereere naye nga gwe bagamba okukuba nsuubira era nkakasa kizibu nnyo okukola ebimukubya ku irimu gy'alina namugamba kyembadde njagalamu ekirala Said Musayyib n'agamba abawadaa nti abawadaa
ngenda kuwa omutwalo ninawo nene omutwalo gwa dirham ngenda gubawa mugende mugira mulya kwogo mubeere bulungi ani awa sente sezaala aziwa mutabani we sezaala sente aziwa mutabani we naga nti mugende mulye ku guno omutwalo gwa dirham nga bwe ndaba maasa bwe ndaba nfunye eddala abange baali bategera obusiraamu n'obukulu bw'okufumbiza n'okubeera nga bafumbirwa abooluganda abakkiriza leero umma bwetu si bwefaanana wallahi shattaana bainana wa bainahum wakati waffe nabo wallahi baali basajja hatta fi taarikh okubeera nga bakyajjukirwa ku mbeera gye baategeramu obusiraamu era gye baakolamu obusiraamu ne Allah subhanahu wa ta'ala enzita gye yabattira ku busiraamu baali baddu basiraamu bannamaddala nabo kiki okuddayo ku mulamwa gwaffe biki ebiganye banyinaffe okubeera nga bafumbirwa ensonga ezo nnyingi nnyo zetutayinza kubeera nga tumalayo mbufunzo zikolako bukonyi ezimu ku nsonga eziganye banyinaffe okubeera nga bafumbirwa ekisookera ddala ensonga evudde ku bazadde ensonga eviiridde ddala ku bazadde abazadde bangi baganye okubeera nga bafumbiza bawala baabwe nga baagala ebyokufuna eby'edduniya agenda n'atulamu embaga ezibadde ku kyalo mbaga nange omwana wange naye nga tamanyi oba agenda n'alowooza nti obuyitirivu bw'embaga omuvubuka ono gwalabye ku kyalo kyabwe awasizza n'akola embaga ey'amaanyi obwongo buno ne butaddukira ku butebenkevu bwa muwala ono gwe basizza mu mbaga ey'amaanyi bwagenda okubeeramu ng'agenze yafumbiddwa abazadde bangi banoonyeza ebitiibwa ayagala ajje bafune omukajja ku kyalo aggiremu erikopita oba omukajja ku kyalo addugaze olujja bakaaba wadde boodabooda taata amuwadde emmotoka kati bwe bityo naddala fitani y'obwavu eri mu ggwanga oba eri mu nsi nga bwefaanana abazadde bangi batulundye bawala baabwe nga ebyamaguzi naye ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bw'abajjiranga omuvuka nga tardawna lahu nga musiimye eddiini ye n'empisa ze omuvuka embeere nga muwa nabbi yayogera ebintu bibiri ebitebenkeza abafumbo nabbi yayogera ebintu bibiri wallahi nabbi tayinza kulimba omuddo ng'alina eddiini ng'alina n'empisa wallahi muwala wange namufunamu obutebenkevu naye ne bwanajja ng'alina ssente ne bwanajja ng'alina ebitiibwa simanya mwana waani simanya byakuliddewa simanya ani simanya akola mulimu ki naye nga talina ddiini nga talina mpisa obutaba n'eddiini tetuyinza kugaa nti si musiraamu naye nga eddiini eri practical nga tagiina muwala wajja mmuliisa akakanja kuba talina mateeka gamufuga ne bwe kityo nabbi yatuwa ebikulu okufumbiza muwalawo siima eddiini y'omuvuka n'empisa ebisigadde obirekere Allah tabaraka wa taala huwa razzaq dhul quwwatil matin kati abazadde baplayiza role nyingi nnyo mbuwala najja nga alina gwayagala namugaana nti akasajja tondeta abasajja bafaanana tuli bafubiza omwana wagondi wano bagenda ne bakuba embaga tewagira kundetera akasajja ako simanya kalina eddiini katabulika saagala busajja obwo omwana kasalemererwa manya nti agenda kufunayo amakubo aga haramu gamaliyamu obwetaavu obwo obwagazi bwafunye aleese omuvubuka gwayagala omuganye kakasa nti muwala we alina okwenda kakasa nti muwala we yajja kuyiya amagezi gonna gamaliyamu obwetaavu bwe obwagazi bwe kuba omubiri gumubanja akuze anoonyezayo omusajja gwalaba oba afunye omusajja omwesimbu gwalabye gwoganye okyalinze bano bakola Dubai olinze bagagga basuubuzi ba sipeya ebiddirira Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti lindiga obwononefu okubeera nga busaasana mu dduniya ensonga ey'okubiri eganye bannyinaffe okubeera nga bafumbirwa abasinga era kidda ku sayidi endala oluusi babeera bawala nga bebaganye okubeera nga bafumbirwa anoonya musajja alina ssente kikwewuunyisa omuwala okugaana okubeera nga afumbirwa nga reason gyawa tannafuna musajja alina kyeyeekoddewo gwayagala naye ng'ate entegera yeewuunyisa ng'ayita alina abalala bakukuta nabo abamwendako mpolampola nga bw'anoonya abasajja abalina ssente bakola ki bagamba bayagala bannyinaffe bangi bakoze ensobi mbeera efaanana bwetyo batunuulidde abagagga ne balowooza nti buli mugagga alina ssente bw'atyo bwe yazaalibwa yajja nazo olwava bw'ati mu lubuto lwa maama we najja n'ensawo ya ssente era ze ssente ez'omulaba nazo kati agenda okusalawo oba okubanga afumbirwa
ng'ebizibu byayisemu bingi, obulamu yabwonoona, takyalina ayinza mutwala, omubiri gukyuse, akuze, akaddiye, kuganga wakwogerera nnyo okubeera nga ayagala omuwasa abanga amuwasa. Naye kyabuluganda abakkiriza ensonga zonna tuzikira Allah tabaraka wa taala. Allah yatugamba nti fa in azamta fatawakkal ala Allah, bw'obeera ng'omalidde ku nsonga yonna, nga bw'olaba ensonga y'okubeera ng'owasa oba okubeera ng'ofumbirwa oba ku mbeera yonna ng'omalidde weesigamire Allah tabaraka wa taala. Waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, omuntu yenna yeesigamira Allah, Allah amumalira. Ne bwe kityo omwesigamire bwekityo Allah tabaraka wa taala. Ensonga endala egaanye bannyinaffe okubeera nga bafumbirwa, ebiseera ebisinga babadde buyaaye obw'abavubuka. Obuyaaye buli mu bavubuka newankubadde bonna si bwe bufaanana, naye mulimu abavubuka abamu nga embeera zaabwe zeewuunyisa. N'alaganyisa ono omuwasa n'amala omwendako nga tannaba muwasa n'amusuulawo, n'alaganyisa oli n'amwendako, embeera efaanana bwetyo omuvubuka omwonoonefu. Kyova Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalogera ku baddu abeekuuma yagamba nti walhafidhina furujahum walhafidhat, akhir al-aya yagamba nti a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Bonna abaneekuuma oba abakuuma obwerere bwabwe, abakuuma ebifo byabwe byekyama, amakulu abeekuuma ne batayenda mu baami ne mu bakyala, Allah yagamba nti abateekedde okusooka Allah agenda kubasonyiwa ate wa ajran 'azima, era agenda kubeera nga bawa n'emperenne. Yani ahlu tafasir bagamba nti hiya aljanna, yejjana Allah subhanahu wa ta'ala gyateekedde abantu abatayenda oba abantu abatali mu mbeera zaboononefu. Ezimu ensonga endala oba oli awo egaanye bannyinaffe okubeera nga tebakyayagala kufumbirwa. Abaddu bangi emikwano emibi gye balina, kivudde ku mikwano emibi gye balina, baba bawaŋŋana amagezi. Opapa ki, lwaki weekaddiya ebintu ebyo by'okufumbirwa, akasajja ne kakufugiriza, naye ate mukwano gw'ono kyewunyisa ku bwongo bwe obunafu, tayinza mukubiriza ate kuva ku zambi lya bwenzi. Era mugaana okubeera ng'afumbirwa teyeekaddiya, ate nga y'omu yamusendera abalenzi abamwendako, yamukubiriza okugenda mu bibaala, yamukubiriza okugenda mu mbeera ez'obwonoonefu, mu bifo ebikyakalibwamu, mu bifo agenda ero, amukubiriza agende n'agenda eri gy'anayonoonekera, naye ate tamukubiriza kubeera ng'alongoosa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Nabwe kityo kati abamu okubeera nga baganya okubeera nga bafumbirwa kivudde ku mikwano emiboofu, emikwano emibi gye balina egitabayamba, nga lam yuqarribuhunna ila Allah tabaraka wa taala, egitabasembeza, egitabazza eri Allah subhanahu wa taala. Nabwe kityo oluganda abakkiriza ensonga oba agamu ku makubo ag'okubeera nga tutaasa umma eno, tubeere nga twanguyiriza abaagala okubeera nga bawasa bawala bammwe, banguyiriza abazadde n'abaagala okubeera n'abawala baneeno, mubeere nga mwanguyiriza okubeera nga mufumbira. Wallahi omuwala tolina kyofiirwa okubeera ng'osoma university naye ng'olede olina omusajja oba ng'olina omuntu gwe babawoba naye, obwongo butebenkera, omubiri gwe gutebenkera, ebirowoozo bitebenkera. Abaddu bangi bagifuula fashion nti omuddu yenna okubeera ku university olina okusooka kulya bulamu byolina okunyumyamu. Awo abasinga beboononekera ng'embuto zajjeemu, ezo tezibalwa. Abuuka bonna mu faculty mwasomera bonna bamwenzeeko, kati agenda okubeeyo nga yeekyawakyawa dda ng'ebyokufumbirwa ebyo si byaliko. Buli omu alaba ng'omuyaayi, naye nga ye kennyini yeyayaaya obulamu bwe, n'abeera nga yeenyigira mu bintu eby'obukaba eby'obwononefu, so ng'ate singa yali akutte ekkubo ettuufu Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallama ge batukubiza okubeera nga tukwata, yali wangadde obulamu obulungi. Oluganda abakkiriza embeera eno ekyase nnyo ey'obutayagala kubeera nga bannyinaffe bafumbirwa. Abalala bo ayagala kubeera yekka ate mufugiriza bw'atyo sheitaani neemuwundira nga akkiriza ono n'amwendako, oli n'amwendako naye nga takkiriza musajja kubeera nga amuwasa. Sheitaani ye yamubuzaabuliza
saagala bintu byakunfungiriza musajja kunbuuza ovaawa musajja kuŋŋamba nti oyambaddewo biri ambeere nzekka bwetyo sheitaani nemukuumiraawo anna yagamba nti bwetyo sheitaani yukhawifuuna awliyaahu bwetyo sheitaani bwetiisa bakwano baayo oba aya endala anna yagamba nti mazima ddala shaitan innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu shaitani beyinako obuyinza n'okubeera ng'ebuza n'okubeera ng'ekozesa maasi abo bonna abagyetayirira abagyesembereza nebusha abaddu bangi baganye sunna eno ne bawangaala ate obulamu obutali ku sunna ne bamaliriza nga bakoze ensobi nyingi nnyo kyetuyinza okusalira amagezi mu mbeera y'okubeera nga tufumbiza bannyinaffe abazadde bannange tuule mwogere n'abaana obuli obulungi obuli mu kubeera nga bafumbirwa kyewuunyisa obwonoonefu n'obulyazaamaanya oba oliawo obwa gavumenti yaffe yeeraga omwana ono tafumbirwa naye ate era emulaga nti olina okufumbira ng'owezezza emyaka 18 olina okufumbirirwawo naye ate ne bakola mu sakula yaabwe sakula system omwana bamusomesa reproduction nemukubira obwerere bw'omusajja nga bwe bufaanana nakiki kye bukola nemukubira obwerere bw'omukyala nakiki kye bukola era bino ebiri bisinkagana bitya omwana natuba mu class ya biology reproduction ng'alaba ebintu ebifaanana bwe bityo ate ngeze mu palise zaabwe schools ezo abaana batula kintabule omwana ono omulabe bwe basomesa ku bwerere bw'omulenzi obwongo buddukira ku mulenzi ono amulinaanye basomesa ku muwala obwongo buno buddukira ku muwala amulinaanye abaana bano basuubira kukola ki gavumenti newamadduka eyo ng'ekkubo lyebawadde okubeera nga ebakingiriza ebataasa kukwerabanga okubataasa nebawa kondomu omanyi munaye mwekuume ebintu bino bizibu gyomusomero eyo ogenda n'obuntu bwo mu keesi embeera entegere enneesulifu ekyafu efaanana bwetyo bo balikkula oba lyekkubo eri okubeera nga bataasaamu omulembe guno nga bwe gufaanana mbalirira allahu tabaraka wataala mbalayirira allah wallahi ekkubo lyabuka okubeera nga bawona endwadde ez'obukaba n'obwononefu obukyase obukutte akati ku midiya obukutte akati mu nsi yonna abange ekkubo lirimu tudde ku sunna ey'omubaka Muhammad sallama yatulamira ey'okubeera nga tufumbiza abaana ab'obuwala n'avuka okubeera nga tuwasa nebwekityo ebigambo bingi byali badde bingi naye tuddeyo ku sunna solution yokka abange tuddeyo ku sunna muwala butalina kyafiirwa era talina kyafiirwa nkakasa obeera omukuumidde ddala era obujja mufunamu ku ddunya kone mu maaso ga Allah okugenda ku university nga muwalawo already alina omusajja eyamutwala olabanga muwalawo omuto naye byasomye bingi nnyo mu theology byasomye bingi nnyo reproduction byasomye bingi nnyo mu biology byalaba ku WhatsApp bingi alina essimu byalaba ku media bingi byalaba group emikwano gyalina mingi ng'obwongo obukulaga ng'omuto naye n'agenda okutegeera nti akuze ng'akuleetedde omwana owa haramu nebukiti bannange abazadde faayo nnyo omwana woono ekkubo ly'omutaasa lirimu bw'omulaba nga akuze omubiri gukyuse ebigambo by'obiraba gw'omanyi watuuka n'omulaba nga akuze beera nga omufumbiza omunoonyeza omusajja alina eddiini n'empisa ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yagamba naye kirala abazadde obutakaluubiriza bagenda kuwasa baana bammwe nkakasa kubeera kuyambagana omuvubuka okukkiriza okuwa omuwala gwe bagenda okuwa babeera bakuyambye nnyo era nkakasa ne saidi y'omuwala okubeera nga mufunye omulenzi najja genuinely nga ayagala kuwasa muwala wammwe era abeera abayambye nnyo bangi babatwala butwazi n'amubba ewaka n'amutwala nebwekityo abazadde saidi zombi tuyambagane saidi efumbiza ne saidi ewasa kubeera kuyambagana wakati wa saidi zombi nebwekityo nga bwesaba Allahu tabaraka wataala abeere nga ataasa ommeeno nga bwefaanana ebigambo byange tebiyinza kusingakaawo nsaba Allah subhanahu wataala abatannaba kufumbirwa abeere nga abawa abaami abalungi n'abakyala n'abaami abeere nga abawa abakyala abalungi n'abaddu Allah subhanahu wataala beyawa obufumbo abeere nga bateera baraka mu bufumbo bammwe abawe ezzadde eddungi abawe okuwangaala ababiri mu duniya muno era abeere nga abasinkaganya ne mujja naye ey'ekitiibwa n'ezzadde lyammwe Allah tabaraka wataala sabatere barakati mu buwangaazi bwaffe obusigaddeyo era tusonyiwe betusobezza mu buwangaazi bwaffe obusoose abange ensonga zaali badde nnyingi naye bufunda bwa budde سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته